Bannakenya bakubye Museveni akakule. Bakubye Museveni akakule, lwaki bamukubye akakule? Kakati bino nno munnange bikwatagana na myalo oba omwalo ogw'e Mombasa n'omwalo ogw'e Dar es Salaam. Museveni agamba nti naye gugwe tulina okukozesa buli omu, so si kubeera nti munnange olw'okuba nti ensi yerinaanye booda erina okubeera nga egwefuga. Bannakenya bamukubye akakule era nga kino bakitutenga pulaani ya General Museveni okubeera nga ayagala okulumba Kenya oba okugiwamba. Bob Njagi ne munne oyo bwe bakava okubeera nga bayimbula wano mu ggwanga lyattu Uganda, ate obwanga babwolekezza ggwanga lya Tanzania, bano balabudde Samia Suluhu nti okola otya ekintu ng'ekyo tetwaliwo, twalibadde tubaako kye tukolawo. Kale bano munnange mu bigambo byabwe bikaawu mu mboozi yaffe ey'olwaleero, ate bwe tugendako mu ggwanga erya South Sudan eno, Salva Kiir alabika atuze ya lukugunyu kubanga buli kaseera aba yeekangakanga nti atuse n'okwekanga ekisiikirize kye kubanga ne Vice President oba Bolmel gwe yakawa Vice President bw'atyo ate tabumugyeko takomye okwo n'amudimootinga n'omudimootinga. Birimu enguzi, sente ez'amafuta, era byonna tugenda kuba munnange tubiyitamu tulabe kiki ate ekigudde sayidi zeeyo ku mulirwano Kenya, Tanzania, Uganda, South Sudan. Leero we tutambulidde teweerabira aba Maintenance Palace bano balina solar systems zonna gwe ziwandibadde weetaaga era nga balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna okukozesa ne ttiimu y'abakugu esobola okuyambako kubinstallinga. Ate nga Hillside View Apartments, zino apartments zisangibwa kwali ku Entebbe Road, tuuka e Namulanda, Kitende, Kajjansi, awo onooyitirawo n'otuuka ku Hillside View Apartments ejjanyi ku kyaki. Kasita obuuza ejjanyi ku kyaki bajja kuba munnange bakulagirirawo ejjanyi ku kyaki. So nga ate munnange ne Timo Property Consultants bano basaale nnyo ku nsonga z'okugoba ku by'ettaka, era bw'oba oyagala okumanya ebikwatagana ku kyapa oba okugoba ku kyapa, aba Timo Property Consultants balungi nnyo, balina construction company ate n'ettaka balirina, wabula badiiringa mu ttaka lya byapa. Gwe ayagala poloti oyinza okuba nga tojja kusobola kubeera nga ate okwatagana nabo. Omusawo waali dokita era ebirwadde munnange leka kubeera nga bibaluma kutuuka kwekyawa. Dokita waali namba njigaba wano ku Uganda atalagika bulijjo, kasita contactinga ku WhatsApp, namba zange bwe ziri awo. Kale munnange tusimbudde tutandikire wano ewaffe kubanga tetwagala ate kufaanaganako eyakima eryato. Okay, General Museveni mujjukira enjogera ye nasemba kiwulira nga ayogera ku nsonga y'amafuta wano e Uganda, yagamba it's my oil, mafuta ge. Era fera netukitegeera kubanga bonna nga bagamba amafuta mangi nnyo bagazudde, naffe tulina okunywa ku tufutuutu tetugenda kuva mu buyinza. Kati Museveni bw'atyo munnange ategeezezza n'agamba nti omwalo guno ogw'e Mombasa oba ennyanja ocean erina okuba nga ekozesebwa ffenna yaffe ffenna. In fact yagambye ennyanja naye yiye kuba kati anti munnange ye twalya mu kititi ye buli kimu. Agambye nti the ocean belongs to me because it's my ocean. Ennyanja yiye era nnyanja ye kubanga nnyanja ye gojja mubuuza ensonga lwaki ogamba nti yiyo, nti kubanga yange. Munnange Bannakenya bwe batyo ne bamusekerera bamukuba akakule ne bagamba musajja mukulu bwerabedde nti tolinayo emyaka mingi, bingi bye bamugambye bye bamulangidde era ne bamugamba nti ageza kamutandanga n'akola ki n'asimbula ekigere. Kaakati byonna byayogedde bwe batyo munnange babiyisizzaamu amaaso. Naye General Museveni yagamba nti ffenna oba amawanga gano agali landlocked nago galina okubeera nga gakozesa ennyanja Indian Ocean gy'ayogerako. Jjukira
nti okusinziira ku mateeka g'ensi yonna under international law, landlocked countries are not condemned to isolation. Kakati oyinza okubuuza nti landlocked countries nti kasiteba nga terina access ku mwalo erina okuba nga bagira bakyamuli nti okubaako access ku mwalo, kale ekyo bannange bwe kityo bwe kiri okusinziira ku mateeka g'ensi yonna era nga bakirambika United Nations Convention, etteeka erikwatagana ne agayanja gano gagali kwoleka bano mu article yaabwe y'e-24 ne-32 bagarantinga freedom to transit for landlocked states through the territory of transit states by all means of transport. Nti amayanja ensi zino eziri landlocked zirina okubanga nazo zikozesa emyalo okukosa n'ennyanja. Kiba kitegeeza Uganda esobola okugenda e Mombasa eba Kenya ku mwalo oba Tanzania n'ezimbawo ko omwalo gwayo nga teyejja ku misolo oba kale kwegamba ekyo kiri bwe kityo okusinziira munnange ku conventions ez'enjawulo era nga ensi endala 44 Uganda y'emu ku zo eziri landlocked era nga zino bwe zityo munnange. Kakati wano Uganda katugeze ne Rwanda, Burundi, kitegeeza tuba nabo bonna baba balina okubeera nga bakozesa emyalo egyo. Dar es Salaam, Mombasa. Naye bannakenya bo kino bakituttenga oba oliawo pulaani ya General Museveni okubeera nga alumbagana eggwanga erya Kenya. Ti alabika alinawo pulaani sibanenya kubanga General Museveni amanyi okwogera ebintu nga alina kyategeeza. Jukira alinayo musajja we Ruto kati ne Samia naye yamwongeddeko tetumanyi kikiyinza kuddako awo. Naye bannakenya bo bagamba nti kyonna kikiri bamulindiridde agezeeko bugeza ajja oba kajja kumujjuutuka. Kakati munnange abalwanizi b'eddembe ly'obuntu ba activists bannakenya Bob Njagi ne Nicholas Oyo bano munnange ate bazzeemu okubeera nga bakola emitwe gy'amawulire. Bano bagambye nti nno bagenda kumubulezinga, bagenda kuteekateeka okwekalakaasa era nga batagetinga bukulembeze oba obufuzi obuli e Tanzania oba Samia Suluhu oba nakyemalira. Era bano munnange kibajje bateebwa okuvaani mu ggwanga lyattu Uganda ne batukakasa nti bwe batyo babadde bali mu Torture Chamber saidi z'entebe eyo era ne batubuulira n'abaliyo mu Torture Chamber mpozi nagikuwaddeko dda wano ku Uganda at large. Kakati bano munnange bwe batyo bategeezezza nga bagamba nti olweje baagala kwolekeza Tanzania era bagambye nti bano ennaku z'omwezi nga 9 December Tanzania bwefuna independence baagala bakunge abantu nga batunuulidde ekyokubba akalulu e Tanzania n'okulemesa aba opposition ab'omuggundu abali badde banywesa Samia amazzi nti munnange bagenda kubeera nga baggalawo ensalo ya Kenya ne Tanzania era bano bakubye omulanga eri Parliament ya Kenya nti eyise bunnambiro ekiteeso ekyo nti baggalewo ate bakunge munnange n'abagenda okubeera nga beekalakaasa ku nsonga eyo. Abo nabo munnange tebatudde era nze ngamba nti bagamba nti revolution tedda mabega ate ekintu bwe kibaawo tekimala gabaawo bwe kityo kiraga nti munnange ensi zino Uganda, Kenya, Tanzania oba oliawo abantu balituuka ne beegatta ne bagamba nedda ekimala kikola ki kimala kubanga kati tugenda wano mu Uganda mu protest vote nabo munnange bagezezzaako e Tanzania tebinaa kubeera nga bitereera naye bateekwa okubanga bongeramu amaanyi agaddala bwe baba n'abaako kye batuukako. Kakati mu ggwanga erya South Sudan saagala kulwisa gye tuba tugenda amangu. Kakati South Sudan Salva Kiir Mayadi ono muganda wange
asazawo n'agamba owange ekibi kigwana wala okusinziira ku ye nti era Vice President Bolmel alina okugobwa munnambiro era bw'atyo munnange yagobeddwa. Tuli Juba, South Sudan. President Salva Kiir bw'atyo munnange amaze okubeera nga adismissinga Vice President Dr. Benjamin Bolmel era ono amugje kuba Vice President n'amugja ne ku First Deputy Chairman owa Ruling Sudan People's Liberation Movement oba SPLM gye lyabwe nga bw'olaba UPDF. Saawa ntono nnyo oluvannyuma lw'amagye okuba nti gagenze mu ngeri ey'ekibwatukira ne gasalako amaka ga Bolmel ne bagasalako ne ofiisi mu kibuga Juba, era nga kino kyongera okulaga nti wateekwa okuba nga munnange internal struggle zikyagendera ddala mu maaso okulwanira obuyinza mu ggwanga erya Sudan, South Sudan gye tuli. Kakati munnange ono Salva Kiir obubaka yabutadde ku TV lunaku lwakusatu nga tawaddeewo nsonga yonna eya dismissal ey'okugoba Bolmel era n'agenda okumuddira mu bigere tebaamwogedde nti oba ono yagenda okubeera nga amuddira mu bigere. Kakati munnange bino byonna nkugambye birimu kugamba embeera ey'obwonkenke kubanga abamu bagamba nti waliwo embeera Salva Kiir mbu bikwatagana n'amafuta era bagamba nti okusinziira ku biri eyo mbu ssente ez'amafuta zabulankanyizibwa mbu waliwo eyazikuba busu. Kati ayinza okuba nga Bolmel ow'emyaka 52 ye yazikuba busu oba nga alinako akirinamu omukono. Ekyo nze munnange siyinza kugamba nti kino nakiri, naye nga bwe mukimanyi nti embeera yonna eri Sudan General Museveni yatugamba yasinga okubeera ng'agitegeera. Kakati ono teyakomye ku kubeera nti Bolmel amukkakkanya okumugoba obugobi ku bwa Vice President, wabula n'okuba nti nno n'amayinja yagamuggyeko takyali general omujjuvu. Kakati agamba ono alina kubeera private, alina kuba private n'amuggyako. Kale kwegamba tetumanyi, naye nga okusinziira ku kiriyo kitegeeza nti waliwo embeera etategeerekeka mbu Central Bank Governor okukozesa ne Revenue Authority Commissioner Simon Akui bonna kigambibwa okuba nti bagobeddwa ne SPLM Secretary General Paul Logale. Bonna abo mbu munnange kyabalidde okusinziira ku gafa sayidi zeeyo. Kakati awo tetumanyi nti ekituufu kiri ki. South Sudan nti birimu sente z'amafuta bwe baazibulankanyiriza bagenda okukwatayo nga ate baziraba. Kale rishafe eno munnange ebaddewo mu ngeri ey'akatemba oba dramatic, era nga kirabika Salva Kiir agezaako kuba nti yenywereza mu buyinza. Kubanga munnange nga bwe kimanyi nti ebiragiro abijja eno pa yagamba omugenzi wano ne yakafa Kenya wano Odinga yamugamba nti munnange ozze eno ku nsonga ya Machar, naye ate olina kubeera nga tugenda Kampala kubanga ebiragiro tubijja Kampala wa Museveni. Bannange kale omuntu oba akoze atya, naye ng'ebimu nange ebintu bibiri, era nga okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga eno mu mawanga gano aga East Africa bw'otunuulira Congo, Rwanda, Tanzania, Sudan, South Sudan, Kenya, olaba nga waliwo embeera etali ntuufu era nga wayinza okuba waliwo ekifumbirwa
ekinaatera okubaluka essaawa yonna. Naye lwakuba nti akaseera tekanatuuka butuusi. Kale tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.